ayogera oluki oluzungu eri asobole okutegeera kikyetegeeza. Olunaku olwaleero assanyu nnyo okulaba nga tuli ku kkula lino Omukama Katonda agulumizibwe. Katonda eyatonda eggulu n'ensi yatugabira ebirungi ku nsi, naye kyassanyu nnyo olunaku lwe twasisinkana aba Modern Group. Olunaku olwo No, you can. So, the whole story is all about thanking the Lord who joined us. So it's just rejoicing that day we met you. That was 16th August 2023. Omanyi Katonda yagaba ebirungi mu nsi nga mbabuulira mwenna abali wano ti kirabo Katonda yamutonda nga wanjawulo. Yamutonda nga wanjawulo n'amuwa ebirungo abamu bye talina. Olunaku lwe twasooka okugenda kirabo yalina ekirambiro ekyammisa mu maka ge, naye ne mugamba nti njagala tugende ffenna tugende tusinkane abaami abo, naye neewunya nnyo kirabo okulaba nga yakola ki nga yakkiriza. So nga ate omulala akola ki naze namugamba singa nzimba ekirambiro ekyammisa owaka siyinza kuvaawo negenda, era kirabo Mukama gw'omukisa. My father is saying that he's just wondering the way how God created me, all that obedience that I have. That's also Yori's comment. So that day when we were supposed to come and meet you, I had organized prayers at home. You know, as I told you, all my children were born in July. So normally I organize special prayers in my home. So that day he rang me, he told me we should go to Kaliro. And he expected me to hesitate, but I didn't. So that's why he's saying that the Lord should bless me basing on my obedience. N'olwekyo mwenna abali wano tulina okubeera beetoowaze, singa tubaali beetoowaze byonna byali. He's advising the community here that we should always be humble. If it wasn't my humbleness, I wouldn't be what I am right now. Era kyenjagala mbakakase nti omwana ono kirabo Katonda amuwadde ebirungi mu nsi naye nga tamuwadde bya bwereere. Amuwadde lwaki? Olw'enneeyisa ye ennungi. That the Lord has blessed your brother not because I've done nothing, but because I've struggled for them, especially the way I behave. Ate Katonda n'amuwa ekirabo eky'okwagalibwa, oba mukitegeera ekirabo eky'okuganja, n'aganja mu bantu bano mu kaseera akatono. And that the Lord blessed me to be loved, because he's wondering the way we are touched in this short period. It's all about God's power. Can you imagine? Just a black man like me to host me in your home, associate me. By the way, my first trip to Dubai, it's like this man was telling me to sleep in his bed. Can you imagine? But I refused. So this man, I met him at his chair, but he stood away from it, and he told my wife to sit in it. So that is a sign of being loved. N'olwekyo ffe nze ayimiridde wano naye bakama baffe bano ne batwagala nnyo olw'omwana ono, era naffe n'atwongerako amayinja. Era amazima gali nti nze ku bino byakoze siize wabula bano be babimuwadde. So Mzee is clear in the air that what is being done here, none of his effort, but just because of the effort from Modern Brothers. Era tubeebaza nnyo ne sekwebaza yenna okulaba nga mutwagadde okutufuula abadde. So we thank you so much.